Mu kalantiini eno nali nina we ntudde, wabula wansi w'omuti we nali ntudde mu kapaaka nagenda ositula omutwe nga nengera ekisaanyi ekiyingidde ekisusunku kifuuka ekiwojjolo. Nayagala nteekinge tayimu nga nkutteko akaawa nsobole okwekkaanya ekisaanyi kino. Nasalawo nkiwa obudde ne ngamba sigenda kipapira kasooke nkyekkaanye. Nagenda okulaba ng'ekisaanyi kino kikoze kakuuni yaakyo oba ekisusunku nga kyagala kifuuka ekiwojjolo. Wabula ebbanga nga litambudde kyakuba akatuli mu kisusunku nga kirwana okufuluma naye ng'ate tekisobola. Nasalawo nkyekkaanye nalaba nga kiremereddwa ne ngamba oba nkiwa obuyambi. Nasalawo nkiyambe nalina kaama kansi ke nalina mu bbaaga yange ne nkajjayo nsobole okiyamba kiveemu. Era nasituka ne nkunukkiriza ekisusunku ne nsalako kapaati n'engazi y'akatuli. Mu gazi y'akatuli nasiriikirira ne nnindirira ndabe ekisaanyi kino nga kifubutukayo era kyafubutukayo ng'ekiwojjolo. Mu kuvaayo nakirinda kibuuke kuba nkimanyi bitera okubuukirawo. Wabula kyagezangako gazi ebiwawaatiro naye nga tebisobola kugaziwa. Wabula mu kukitunuulira ennyo nalowooza oba nina ekikyamu kye nkikozeeko. Nalinda ekiwojjolo kibuuke naye nga tekibuuka, nga bambi kyekaka n'amaanyi gaakyo naye nga tekiva mu kifo. Oluvannyuma ennyo nagenda okitegeera nti munnaayo ekiwojjolo kino nali nkiziŋŋamizza era bulamu bwakyo bwonna kyali tekisobola kubuuka. Nawulira ennaku ne neekaanya era mutima ne ntandika okugamba nkoze ntya oba nkoze kyaki. Ekiwojjolo kino amazima amatuufu gali nti omutima omulungi gubaawo, naye Katonda yatonda ebitonde bino ng'ekiwojjolo ekyo tekisobola kubeera mu kisusunku ekyo ne kifulumamu nga tekinnatuuka. Era akatuli ne bwe kikubamu akatuli katya kiba tekisobola kuvaamu nga tekituuse, kiba tekinnafuna maanyi ago. Obuyambi bwange bwaleetera ekiwojjolo kino okuba nti tekisobola kubuuka kuba mu butonde bwakyo Katonda yakitonda ng'ekituukiridde mu kyo kye kisobola okufuluma ekisusunku ekyo. Ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero, ebiseera ebisinga mubeeramu abantu nga omuwa obuyambi naye ng'abadde alina experience gy'alina okuyitamu okutuuka gwe ku ddaala oba omutadde. Ojja musitula omugye ku ddaala gw'olowooza nti omuyambye naye ng'ate mulimu ensonga ng'omuntu mu butonde bwe ng'alina kusooka kuyiga bwe bazikwasaganya, nga ebintu ebimu mu bulamu bwaffe ng'omuntu oyo alina kusooka bitoba n'amala n'afuuka ekyo ky'omwagala abeere. Ebiseera ebisinga mulimu ensonga ng'omuntu alina zeekwasaganyiza y'engwa y'omuntu nga togenda mugamba nti ogenda mukwatirako, ogenda muyamba. Yesinga okumuyamba si kibi, naye nga alina okukiyitamu ye ng'omu asobole okufuuka experience. Si buli kintu kibeerawo nti omuntu oba olina omukwatirako. Mandevi ega waka wow.